ensonga gye tuliko kati mu kiseera kino tumaze okwetegeera. Ekitukuŋŋaanyisiza wano olwaleero gwe mukutu ogwa WhatsApp gwe twatuuma erinnya nti abasomerako abawala n'abalenzi mu Budde Umeya ne mu Budde Secondary School nga twagutandikawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwali gwa 6 omwaka guno gwe nnyini gwe twogereramu. Naye mu kugutandika tuze tufuna okusomoozebwa kungi tulowooza okugutandika. Bannaffe abamu bafunanga ebizibu ne tutamanya. Waliwo emikutu emirala egyasookawo amalala amanya gaffe gaavaamu nga tetutegedde envaamu gye gakoze eki gye gavuddemu ne gye gyasirikira nga tetukola ki tetumanyi, naye nga gyali mirungi nnyo. Twamanyanga ebifa ku kiki ku kitundu mu biseera byagisebwira mu yafiira na buli kimu nga tutambula. Naye tuba tufiiriddwa omusomesa waffe Muzeeyi Mpagi ne tuddamu ne twogera ku bintu ebyo. Naye nga n'emabega ne twali ku kisaawe wali eri hamu yafiira erugala era ensonga eyo yaddamu ne tugikola ki ne tugyogerako. Ntwala omukisa guno okubeebaza mwenna buli muntu atuuse ku mukutu kuno n'atunoonyeza omulala, naye mubaamu omuntu ng'omulimu agukoze ng'ate agukoledde ddala. Naye njagala tugatte engalo zaffe twebaza omwami Budde kubanga atuzuulidde abantu bangi nnyo. Atuzuulidde abantu bangi nnyo. Olwaleero Budde yakoze omulimu munene nnyo mu kubazuula. Mwami Hamis akoze omulimu munene nnyo mu kutuwumbawumba n'okulabika ng'ekintu kino kifuuka ensonga eno gye tuliko olwaleero. Naye tutwala omukisa ogwo okumukola ki okumwebaza. Tulinawo ttiimu eyo yo teyeebaka, mpulira bagiyita y'abasezi. Tulina ebiruubirirwa, tulina n'ebigendererwa wakati mu kulabika nga tuteekateeka gurupu eno. Mbuuzibbwa ebibuuzo bingi era balala bazze nga mu bokisi nga baŋŋamba tunaabeera ku lwali lwokka, mesagi nga zitususseeko. Mmwe temulinaayo nso pulogulaamu ndala gye musobola kutambuza, munaabeera ku ekyo. Naye nga tuli bantu bakulu. Nina omutwe ogwange gulowooza naye gulina we gukoma tegusobola kusinga mitwe 2. Olwaleero nzize n'ebyo ebimu ku bye nasuubira nti byali bintu birungi okulabika nga bitugatta. Tulabe biriwa tugenda nabyo tutoolamu tugattamu ebyo ebinaasobola okujja mu mbeera mwe tuli nga ffe abali wano olwaleero. Naye bagamba nti waliwo omuntu kyagamba kigendererwa ki vision gye tulina egamba nti ffe abayizi abayitako mu ssomero ery'e Budde tubeere ng'abaana ab'enda ki ab'endeemu. Tusuubira nti bw'olaba muganda wo ng'anyigirizibwa kikuwaliriza okumanya lwaki era omuyamba ki omuyamba otya. Naye nga tulina ebigendererwa bino mbadde nsaba abalina mwenna abali wano mulina sseereza abasinga obungi mu butamenyeka nnyo objectives ezo mu masimu gammwe buli muntu azikola ki azirina era ng'asobola okuzitunulako n'azikola ki n'aziraba. Naye nga twagamba nti objective namba omwe oba ekiruubirirwa namba emu okuba abooluganda okuyambagana ng'abayizi abayitako mu ssomero eryo mu buli mbeera oba ya ssanyu oba ya buki oba ya bulwadde. Leero nsobola okuba obulungi enkya ne siba bulungi. Abantu abasinga wano ffe yingini bw'olwala omulimu gw'okola guba gukyasobola okukuwa ssente oba tegukyasobola. Olina banno be weekutte nabo. Ffenna abali wano abasinga b'endaba basinga obungi tulina bakadde baffe mu kyalo eyo, naye ng'olwayo ne bw'omwogerako bamumanyi. Nabo tusuubira baakola oluganda olufaanana lutya bwe ruti. Naffe generation eno yaffe ne tusuubira tusobola okukola ekyo okunyweza oluganda olwo. Ne tubeera n'ekyokusatu nga tugamba twagala twekulaakulanye nga tuyita mu mbeera eno gye tukola ki mu mbeera eno gye tulimu. Mulimu abalina emirimu naye ng'agamba kagugu alabika ali buki ali bulungi. Ne tugamba nga tugamba twayagala okutondawo ensawo ngaffe abayizi abaki ab'enda eyo n'ebiruubirirwa eby'enjawulo
bye tusobola okuba nabyo naye nga waliwo ekibuuzo bwe tuba bagitondawo tugitondawo tutya mu mbeera ki bye sisobola kunnyonnyola wabere tusobola okukkaanyako nga bwe tuli luddawa nga bwe tuli wano ekitundu ekirala n'okugamba tuleme okuleka omukisa gw'ebyobufuzi oguliwo that political vacuum obutagikola ki obutagikozesa bwe kuba kwesimbawo ffe tuyiwawo omubiri ng'abayizi ani agenze nti agenzeeyo nti yeye mwami hamu nti atumuwagire kubanga bw'aba ayiseemu obuwagizi buba buki buba bwaffe n'ekirala nga tugamba si kiba kibi okuddiza n'okusiima amasomero gaffe n'abo abasomesa abakyaliyo ababadde ab'enjawulo mu bulamu bwaffe okugeza ng'omwami Nassa Matovu mu butuufu Mukama Katonda singa teyayisiriza mu ye abamu tetwalikoze eki tetwalisomye nze nasoma senior 1 first term second term third term nali malusuku lwa Nassa wawuna lebo wagwa nensoma third term senior 2 paka ku senior 4 nakuba amataffaali bwe nagakubako nago muyimirireko babalabe nti gwe wakuba amataffaali kati bwe tuba nga tutunuulidde ensonga eyo nayo nesigala nga nsonga ki nkulu nnyo byebyo ebiruubirirwa bye twagala okulabika nga tutuukako mu gurupu eno ekyokubiri tugamba nti buli abantu abakulu bwe babeera awamu bwe watabawo mateeka gabafuga ebintu ebimu bifuuka biki bizibu okwewa ekitiibwa n'obutaweebuligana ku mukutu okwo kijja kukuumirako abantu wabula olulimi bwe lunaawaba tujja kugoba abantu ku muki ku mukutu kale ekyo nakyo ne kibeera nga kimu ku tteeka eritufuga nga tuli ku ki etteeka eryokubiri olulimi olutyoboola terukkirizibwa ku muki ku mukutu osobola okukozesa ebigambo nga bityoboola munno n'anafuwa eri abaki abalala bw'obalinga wabanga mukwano gwo nnyo genda mu kabokisi ko oba mu kabokisi ke emboozi yammwe eyo gy'oba ogikola ki gy'oba ogitwala gye mweba mwevoolera kuba muba mwetegeera nnyo ne tugamba nti ekintu ekyo ku mukutu nakyo tukikole ki tukyewale ekyokubiri ne tugamba vidiyo zino eza pon oba ez'obuseegu tetwaliyagadde tuzirabeko bw'oba olina munno nga bimunyumira genda mu kabokisi ke gy'oba okola ki ennaku ezo tiimu no sleep yayomba neyombera akantu naye nga akalina yamanye etteeka bwe limukola ki yabalagako katono naye nze yalaba namanya tekajja kukola ki tekajja kujja jo waliwo oluyimba lwalabiseeko naye ng'oluyimba lukambwe luki luzibu ate afunye mukisa guluwulira saba Mukama Katonda oleme kulukola ki oleme kuluwulira naye lwabaddeko naye ng'aluwulira osigala osirise ffenna olwaliro wano weetuli waliwo gwe bisobola okunyumira naye ate waliwo abavudde ku mulembe ogwo naye nga tetwaliyagadde kulabika nga ensonga ezo zikomawo ekirala okuwa ebitiibwa oba okuwaŋŋana ebitiibwa buli muntu okusinziira mu ggwanga mwabaakoze eki mwabayimiridde mulina be mugamba bategerera kwana mu 5 mulina be mugamba mbu abo simanya ba bigaali simanya abo baaki so twetunuulire nga ffenna tuli kimu okusinziira mu tribes ez'enjawulo gye tukola ki gye tuva ekyokubiri ffenna nga bwe tuli ku mukutu kuno okulabika nga ffenna tufaanana tuzitowa kyekiki kyekimu oli aleme kugamba nze ndi mwawufu nnyo eri omuki eri omulala ffenna tuli kiki tuli kimu kubanga twayita mu ssomero lyerimu olwaliro tuyinza okuba tuyina bamaneja tuyina baani naye twatula ku ntebe emu tulidde ffenna tusese ffenna n'okulabika nga ensonga eyo tugitwala nga nkulu nnyo ekyokubiri obutakkiriziganya ku nsonga emu oba endala ku mukutu kirema ate okuyisaawo ennyo wabaawo ensonga ze tukkiriziganyako n'ensonga ze tulabika nga tetusobola kukola ki tetusobola kubanga tuzikkaanyaako mu nsonga emu oba endala ate ne tusisinkana
ku nsonga ki ku nsonga endala. Ensonga ezo ze njogeddeko waggulu ze zimu ze nalowooza n'abamu abayitanga mu bubokisi abaŋŋaanye okuboogerako okulabika nga tutuuka ku nsonga eno. Ekyokubiri, guruupu eno si yange era y'ensonga lwaki ku bintu ebyo byonna tetulinaako n'ekimu kye tubadde twatadde mu nkola nga njagala tumala okutuula ebyo bye tukkaanyaako bye tuba tugenda ne tutandike nabyo olwaki olwaleero. Ekyokubiri, teriyo kintu ky'osobola kukola bw'omu. Mu kiseera kino nze mbadde nyimiriddewo ng'adimi buli nsonga ng'etuukira ku tebo yange, naye ng'obw'omu nga bwe mbalaba wano sisobola neebaza Mukama Katonda nti mu myezi ena tuyingidde abantu 91 bano be tusobodde okubaako nabo olwaleero. Naye abalala bagamba kinaasoboka banaabaayo babaddeyo noze ekifaananyi tukikoze eki tukifunye ate buli muntu akoze eki asanyuse. N'olwekyo nja kusabayo abantu abalala bana, naye ng'owookubiri waali Ssaalongo Hamis situkaba kulabe. Kati obo yagala babiri. Ssaalongo Hamis oyo yabadde mobilizer waffe era twagamba nti twagala mobilizer nyambeko, naye nsubira omulimu agukoze buki agukoze bulungi. Nja kusaba tuweze akakiiko k'abantu bameka 5, naye nga akakiiko kano kajja kukola ng'omwaka ogwo nga kavaawo. Tetujja kubeera nga ba FDC, tetujja kubeera nga ba FFF. Okola omulundi okola omwaka ne gugwako ne tutunula mu bitabo ne tulaba kikyokoze, n'abalala ne bajja nabo ne bakola ki, n'abalala nabo ne bajja ne bakwata ne babaako we batuusizza. Ekyo nakyo nga kirowoozo weekiri. N'ensaba nti tuba twetagako abantu 3 ng'omuwandiisi, ng'amyuka, nga sekretary ku kakiiko ako, nayo nsonga eyo nga weeri. Bwe mala okutunuulira ensonga ezo bezisonga bezifaanana, baganda bange ne bannyinaze ne bakadde bange mbeebaza nnyo okusobola okuwuliriza eddoboozi lino ate era ne mukkiriza okulabika nga muzze. Nva waggulu nga nziza akazindaalo kano gye muli, nga guruupu eno ngikutte ngibateeka mu mikono gyammwe, nga tekyali guruupu ya Adamu wabula guruupu yaffe nga bwe tuvawa nga bwe tuva e Budde, nga ndekayo ekirowoozo kyange ekigamba mu bintu ebisinga okutusumbuwa ke kawaayiro ke bayita ssente. Katusumbuwa nnyo. Bwe mba ntudde wano nga ntunula bwe nti ndaba nnyo abantu bensobola okukwatagana ennyo nabo mu nsonga za ssente, ate ne ndabawo besisobola kukwatagana nabo mu nsonga za ssente, nabo ng'ate balina abalala be basobola okukwatagana nabo mu nsonga zaki za ssente. Ne ndowooza bwe nti tugenda kukola gavumenti eriwo kyekola olwaleero ekya decentralization mu nsonga z'ensimbi, nti tugenda kufuna guruupu mu guruupu ennene eno, naye nga tujja zituuma amannya g'oyo anaaba agikulembera, naye nga ziroopa eno waggulu. Adamu olina abantu 20 oba 10 b'osobola okukwasaganya nabo mu nsonga za ssente, nga musobola n'okubaako projects ze musobola otuukawo, n'ezo ze musobola okukkiriziganya nazo nga muzisevinga, nti njirina ani mukulembeze waayo. Kyakugeza nti mwami Semamuli, eyo nga tugiyita Semamuli. Buli lwe tuba n'ensonga ennene kweno guruupu ennene ye gwe tuyitamu mu bantu bali, n'omulala mu guruupu endala gwe tuyitamu mu bantu bali, naye ekyo tekigenda kufuula kawaayiro kagenda kujja kweno ennene kasita natuuka kyenkola ki kyenjagala. N'olwekyo sikyasobola kuwaaba wano waggulu, nga nsuubira nti ekyo kijja kutukola ki, kijja kutuyamba nnyo. Ekyokubiri, tufuna ebizibu. Nze olwaleero ndabye nnyo nti mwami Muwonge taliiwo wano. Nina guruupu gye ndimu
ya Kawempe public bwe twali tuwaabye olumbe lwa muzeeyi bampa emitwalo 50 ne bagamba memba genda oyabye olumbe lwaki lwa muzeeyi naye nabanga ndi awo ekyenjawulo ekyaliwo waliwo yalinga kwasaganya naye byatuka ne bimuyitako ng'ali so bize. Nsaba kati ensonga njiguddewo olukiiko ndukoze eki ndutadde lwakuba kyankoze bubi nti saataddewo anyamba kukola ki kuwandiika minutes ezo ozirina olukiiko banaye nduguddewo ku nsonga ezo tugenda kutuukayo katumaliriza akatundu kano. Wanji? Hello. Hello Radio Simba. Ndiwano ne Budde. Mbadde nsaba. Tujjuze ebifo bino ebisatu bye twetaaga ebinaatuyamba mu kutambuza ki? Mu kutambuza komiti. Wanji? Nsuubira mu kifo kya mobilizer Mwami Hamisa akoze bubi ndowooza atuulewo tweyanzizza obwa mobilizer obukutte tukubemu engalo ku lwekyo. Ekyokubiri adimi akoze bubi bw'aba takoze bubi naye ndowooza mumukkiriza. Ekyokusatu adimi tusaba adimi mumuwe amumyuka naye nga mukyala okuba gender sensitive. Tusaba amyuka lwaki oyagala omuntu aba akakiiko akagenda okutambuza group. Adimi togenda kuyitawo abakyala tubale ebifo ebirala. Twagala secretary ne treasurer ne vice be bantu bameka tutandikire kulonda vice balese erinnya eryamyuka adimi balese erinnya lyamyuka adimi oba kale amyuka chairperson balese erinnya lya Jatisaala Musoke DC. Waliyo erinnya eddala lye muleeta ku kifo kya vice amyuka adimi anti adimi tumututenga chairperson kati amumyuka nasozi oyo mumundekere abeera busy tulonde oyo buyo sikitegedde mwami Lubega time mulonda ono mumuleke bana nze nina akazindaalo nze kalina njagala mukono waggulu tuyitewo mbagambye mbaddiramu nti twagala abantu 5 batuyambe ku kakiiko abangi tebakola naye abatono basobola okukola ki ne tugamba nti adimi aba atudde nga chairperson naye ayagala kwamumyuka olw'okuba ye musajja yeetaaga nga mukyala ne tugala twagala okulonda omukyala oyo. Hajati Janati Masadde n'aleeta erinnya lya Hajati Namayanja Musoke DC ne tubuuza nti waliyo omulala ayongera erinnya ku eryo oba eryo limala oyayiseewo temwongerako. Hajati Saala onootuweereza barakallahu kumukubeeko ku ngalo. Hajati Saala akkiriza ajja kutuweereza. Waliyo n'ekijjulo kya keeki after this meeting. Ekyokubiri twagala secretary ani agenda okutuwandiikira mwami wa kibi Lubega Nassa weewandiika awo olukiiko lugenda kugoba totya.
Mwayimudde Namirembe Janat abaami babiri n'abakyala babiri kati twagalawo omuntu ayimirira mu kawaayiro ak'ensimbi Hamisi Haji Buhari abantu bakwesize nti osobola okubawanika Bamemba Haji Buhari akkiriza okuwanika naye agambye kimukalubirira nnyo okuwanika 1,500 ayagala zaawamu n'atereka n'olwekyo n'asaba nti ayagala kamumyuka akuŋŋaanya ye n'atwala n'ateka mu kisakiro. Mbategeeza nti luno lwe lukiiko olulondeddwa okulabika nga lututambuza omwaka muki mulamba naye nga achievement gye lutandise nayo ndowooza yeeno. Asooka gwe balonze nga chairman yenze Kamwakoogera Kagugu Badamu gwe balonze ng'omumyuka Yajati Namayanja Sala DC Musoke waliawo gwe balonze nga secretary Yajati Janat Masadde secretary waffe aliawo omukyala mugezi nnyo amulaba ayinza okumuyita omukyala mu mbeera naye ebikolwa nga birimu olusajjasajja. Abadde owookusatu secretary yeye mobilizer ye Salongo Hamisi Ham Enterprises ye mobilizer atumobilizinga mu buli nsonga yonna ye kasita ategeezebwa nti kino nga kikasuka tujja ekyo owa sente yaji Ssegujja Ismail beo betulonze kaki oba wandiise oba mpandikiddeawo tweyanza nnyo tweyanzeege. Ekyokubiri nanti era mulondo omuwandiike tubeewo nga tutegeddwa bannaye baŋŋambye twongereko omuntu ow'omukaaga Chief Whip nti abantu abamu empisa zitusiiwuuka. Tulina abali e Qatar, tulina abali e Oman, tulina abali mu Arab Emirates, tulina abali e Saudi naye nga tulina abali e South Africa n'abali e Sudan. Batukozeemu omulimu muki mulungi era ku online babaddeko era badde batusaba twagala okumanya buli kigenda muki mu maaso. Abantu abo tubeebaza olw'omulimu omunene gwe bakoze wakati mu kutukunga. Omwami Mubaraka Kalungi mumukubireko mu bugalo olw'ensonga eyo akoze nnyo. Omukyala Rehma akoze nnyo omulimu muki mu nsonga eyo. Mpozi nyongera okubajjukizayo ekintu kimu Hajati Namayanja olwaleero gwe tuwadde obumyuka bwa gurupu eno alina ekijjulo kyaffe ekya keeke obanga zinga senganga zisimanyi weeri. Ekyokubiri Haji Rashid yatuwa soda ndowooza mumunyweddeko awo temumulabye tonaba kumunywako. Waliwo abadde atambula bw'atyawo nga bagaba nze owange baleetanga kuleti nebeera wali Budde n'agirinyako n'agira ati banaye akakiiko akagenda okufuga mujje wano batukwatemu. Mbasaba akakiiko ke tugenda okukola nabo musembere wano. oyo wuyo akwata guni akwata firimu mukwaya nkutuleko butunzi nga bwe tugenda okulabikanga
tukkanjaganya ku nsonga zino bino nsaba tweyanziza nnyo okukkiriza ne mututikka omugugu guno naye nange mbasaba n'akakiiko kano ke tuli nako nti tulina ebintu bye twagala okulabika nga tubitunuulira kyannaku eggulo nabaddeko ku mukutu ne mpulira nga baga nga kibinyo naye sikitegedde bakiŋŋambidde awo olwaleero ti mwami Dawuda Mpumbu yafiiriddwa omwana kituufu ssebo mwami Dawuda Mpumbu yafiiriddwa omuki omwana tetwakikoze eki tetwakitegedde naye tubuuza bana mbadde nsaba mukomewo mbuuza tugenda kukola tutya singa nze oba omulala alwala singa omulala afiirwa singa omulala atuuka mu mbeera ng'etwetaagisa ekyo kikulu nnyo kuba abantu mu Buganda wano bwe tuyimiridde wabaawo okuyambagana ne kye tunoonya wano obwa Sseruganda nga kali ke mbagambye tisinga mmemba anaabanga afunye obuzibu ngaffe aba gurupu eno tunaakolanga tutya tumuyamba tutya ensonga eyo nsonga nnene n'olwekyo bwe tunaaba tutudde mu executive eno tulina ebintu bye tugenda okukkaanyaako tubireete tubiteeke ku mukutu naye nga tujja kubasaba nga bwe mutwesize mubikkiririzeemu muleme kugamba mbu ate tebatubuuzizza tubateeke tufumbe tuteekeyo tugende mu maaso akatundu ako mukakkiriza sebo ebintu nga bikwatagana na ebyomugaso bitayipingibwa butayipingibwa yimirira tetuwulira bulungi eri waliyo ebikuvuganya ebintu byonna nga byamakulu ku mukutu bitayipingibwa butayipingibwa fe tubeerayo eyo mu kamooli naye tusomako bino bye tusomyeko tetujja kusobola kuwulizako byonna naye bwe mutayipinga ekintu ekyo nsobola okukitunulako nesoma nemmanya kibagalo. Point noted. Okay, ebintu ebinaavanga mu executive eno bijja kubeera biri typed okwewala messages ziri ennyingi abantu ezibalema okukola okulabika nti banaaziwuliriza oluusi n'okuziyisaako amaki n'okuziyisaako amaaso. and praise
musingo oluvannyuma tukwate n'eno mashama Sure.
Oluganda lufuuse nnyo Oluganda ate nakola tutya okulubona kubanga wetabiseemu obuyaaye amagezi kuwagabuwagagano ensonga enkulu eyo noono Oluganda basome